Sinjagala kussa ku billboard nkulange. Simberi nyayo wonna. Nabadde kakayimba katuuka ndi mulavu. Kati wagivaamu. Njagala kussa ku billboard kufune. Kati kyokka n'abaali mulaavu nabo era bagivaamu abakayimba. Kati ffe kye tubagamba nti buli muntu alina okubeera mulaavu oba ayagala. Oba ovuddemu funa omulala. Tova ku nabinoonya. Omulala nywerera. Nywera. No, ate kati olaba Patrick. Teri yafuna mwagala nga wakugezesa. Abantu abasinga bitabuka butabusa. Abantu batamanyi nti marriage and relationship are spiritual things. You have to go deeper. Bw'ofuna nywerera awo todamu kutangatanga. Kubanga teriyo malayika mpozi ogenda zaala omusajja owo. Teri ayagala tangatanga bitabuka butabusa mukwano. Nicholas Kalyango omumanyi. Omusajja oyo mwagala nnyo. Nicholas Kalyango show ya leero ntumira Nicholas. So mumbeera eyo tubalageko kati kubanoonya ab'olwaleero. Njagala kufuna ku mukazi omusiraamu ow'eddiini yange nga musiraamu kaswa ng'ayambala akantu kano weekati nga muntu wampisa mugumiikiriza waggonjebwa embeera nga wasimba amakanda aba amaze. Program abanoonya buli lwa mukaaga ssaawa 5 bwekka. Tuba tutuuse. Nze Patrick Kibira. Amanya Mary Nambo. Manyi wakyusizaamu. Mama papa. Mama w'omwana omulenzi. Mama mulangira. Mama Sina Benchimba. Mama ani? Sina Benchimba. So mumbeera eyo Mama Sina Benchimba olwaleero gwe nkoze naye Mary Nambo yemmwe mumanyi. Mama bulijjo okola nani? Ne Mary Nambo. Leero nkola Mama Sina Benchimba. Kakati Mama Suna. Awo nno ekitiibwa kyange okimpadde n'omusajja ali eyo nga nsiimye agenda ono gwe ngenda yazaalako dda but it's okay. Omanyi ennaku zino abaazaalako kati zifa embeerera eziriwo. Mu mbeera yennyini abantu newobeera wazaala olinayo omwana tekigaana kunoonya. Jangu ofune omwagalwa. Ate obeera omanyi oyagala omusajja ng'alina omukwano ng'alina omuhabati naawe kirungi n'oba naki nagwo. Kati omusajja ono ayagala mukazi alina omukwano amuddaabiriza atuuse kuza NSSF. Haji yazimba dda. Atuuse kuza NSSF. Haji kyalaba abulako kimu kyokka kijujulu mwana ow'obuwala. Yazimba wa? Haji Welunguja. Mu kibuga muno. Mu kibuga njagala nti kugeraageranyamu. Oba okola ki? Katulabe Haji. Abakozi ba show ayagala tandika kweyagaliza kutuuka ku mbeera eyo. Abantu byonna tubyeddize. Naawe oli bw'ajja ng'akwetaaze. Onaabamalayo. Akulwaleero ndi ne Haji. Haji, salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Obulamu bugamba ki? Buli awo weebutyo. Kiki ekikuleese wano? Ekindeese wano njagala kufuna ku mukazi omusiraamu ow'eddiini yange atya Katonda gwesinga okwagala nga musiraamu kaswa ayambala akantu kano weekati nga muntu wampisa mugumiikiriza waggonjebwa embeera yonna ebezze ng'agigumiikiriza omuntu yenna abazze ng'amwaniriza omukazi nti bagamba omukyala omukkiriza tawugukawuguka ekiba kizze kyonna aba agamba ebyo kigwe Bulaaya ewali kwibwe. Embeera nga wasimba amakanda aba amaze. Amanya bogwa. Amanya agange nze Lukenge Muzaffaru Nampaji. Lukenge Muzaffaru Nampaji. Nampaji. Weddira ki? Ndi musajja wange ye.
Enampagi nabo bangeye oba eryo lyagina we liva? Nalyo lyabangeye. Emyaka olimu emeka kati? Emyaka agenda kuyingira badde nyingira 5. Emyaka 5 gyayingira. Oviiriddewa? Badde nviiriddeko Busega Lungujja. Oliwo Lungujja wano mu Lubaga? Awo weewatyo mpola mpola. Lungujja oba wa mu Lubaga? Kiki osinga kukolerayo mirimu ki eyo? Lungujja ndi musajja musiizi wa langi, kusiba tayiro, kuzimbazimba weegityo, gye mirimu weegityo. Mu bufunze oli muzimbi? Weebityo. Obuzimbi wabuyigira wabusoma wabuyiga buyiga? Muna twayiga. Mwayigira ku mulimu? Ku mulimu eyo weewatyo. Okay. Wazimba okola utya kati olinawo era munaako kale kugamba zonna era zibanjuka kabe katono era gonna munange ngaba maka. Olinawo amaka ago? Sipangisa. Maka gabulamu ki? Kale okufuna omuntu kale agaddukanya. Kwegamba nze nemba ngenze emirimu gyange bamanyi kwegamba nti awantu ndeseewo konna ndeseewo omuntu gwembeera naye. Bayogedde ku kyeddiini Kaswa? Njagala mukazi nga mukyala nga musiraamu ng'ebintu byonna byakola abikola kulwalira kale eddiini eyaffe nsonga zalira buli kimu akikola ku lwa Katonda takikola nti kabandabe olw'okuba andabye nti ndi haaji tikaŋŋende nsaala haji akakase nti ndi musiraamu. Otabaawo tasaala? Kati kitegeeza nze oba otya okusinga oli kwegamba Mekka wagendayoko? Sigendangako Mekka saagala. Naye alhamdulillah Allah waba akigeze? Waba akigeze tewali buzibu. Okay. Ng'oggyeko ekyeddiini ki ekirala ky'otunuulira mu mukyala? Ky'oyagala? Kumuzaalamu abaana amaka gagende mu maaso n'ebirala. Nsonga z'omukwano abakyala bagamba Haji ayinza okuba yeemalira ku ddiini yokka. Haji ndi mulala gweguba mukwano nsamba 9 njagala ng'omukwano gw'ayina ng'ali ebitundu 8 imaani nga imaani gy'ayina nkulukutanga mubisi gwa njuki. Gwoguba okulukutanga ki? Nze nsamba 9 siriiko ebyo nti ate nditya. Oli wa 9? Haji emyaka ongambye oli mu 5. Oyingira oli mwana emyaka oba tonnafunayo ku muntu awo? Kale nakigezaako emabegako naye waliwo kale gye nali nkola nga omanyi munange bino ebyemirimu ne bagenda kale batusalako. Kati we batusalako mukazi wange eyasooka neŋŋamba kaakati ng'emulimu engeri gye guweddewo kati imadde njagala ku zino ssente zenfunye sijja kuyita busente kale ku ssente zenfunye badde njagala obeeko n'akantu keweekolera mwojja kale omwana w'omusiraamu bumaali. Kati nendowooza nti tukanyiza ate ssente yazizza mu birala aguzeemu obunanka azadde ate mu bintu kale ebitazza magoba. Naye mugamba obuzibu bwowa bwereetera nze nsambiko nali ngikuwadde omukisa wagukola bisente n'ozoonoona. Kati nange ye pulaani gye nali ngize kati simanyi bwe naafunira mulimu mulala. Kati awo weyagendera awo nenga buli lukya kwegamba omuntu agenda agira ne tugendako ebyo ensonga ezo ne tuzoogerako. Naye nga munnange waliwo ekintu kye bagamba nti woosika ekitajja liba lya nkoko mulala. Teeka mu lusuku. nange wentyo nemufiisa neŋŋamba wayi Mungu waatyo wanjagaliza kanfuba okulaba nga nfuna omulala kale anaagumira embeera yonna. Emaze ebbanga ki ng'ono yagenda kati? Emyaka gibadde gyagala kweranga nga 10 aw'egityo. Myaka 10 ng'olyawo? 8 aw'egityo naye kale badde era kwegamba obeerawo n'osuuza ku nkezi. Naye munnange omugu bwe nali nfunye kale yali wa luzaala lumu nga muto ng'anyirira.
naye ng'ate ebintu byagamba ng'ate sibiyiiza yeetaaga akasente kangi sente nnyingi. Yali agamba biki ebyo? Yali agamba mutandikirawo gundi edduuka adyoya naye nga munnange nti yeetaaga sente nnyingi ate nga sizirina ze kati ng'ekintu nga zekyensobola kumuyiyizaawo kumugulyayo gundi egundi ensawo y'eŋŋaano asiika ebyokulya mandaazi w'ebityo era nga bigende bimuvamu akasente akawera nange naye nga nyenga ebyo byasinga neŋŋamba owaayo sijja kusobola sijja kugamba kintu kisobole. Omukyala emyaka yali badde alimu emekawo olwo gwonoonye? Omukyala gwenjagala myaka 27 28 awo. Wakati wa 3 awo 27 3 28 ate wagenda mu 3 asatu nawo tonoonyeza kitoototo nnyo. Lwaki toyagala kwambuka nnyo? Kwambuka nnyo manjagala kale era alyawo myaka era munnanga ebitoototo oyagalamu ku bitoototo ebyo. Biki ebirala Haji byotunuulidde omukyala mpozi n'ekirala osinga aba alabise tumala gendako mu musaayi. Ensonga y'omusaayi nkulu nnyo. Ensonga y'omusaayi ogambye kikulu? Ensonga y'omusaayi kikulu. Olinayo ku baana? Abaana kale eŋŋombe esinga egamba omusajja tabalirwa nzaalo. Naye oba olinayo? Ye bali abo abono be yali aliko omulala omwana owokusatu ali eyo wajjajjaawe. Kakitegeeza omukyala wajja oyagala akwongerereko? Yongere naye tulabe ekiddako amaka gagende mu maaso. Kale newaba akola naye simuyinaako bizibu. Naye nga muntu nga mukkiriza ng'atya Katonda. Ensonga z'okugendako ewaabwe abakyala bazaagala nnyo. Era ekyo nakyo kintu kikulu nnyo. Waliwo kwagala kwegamba abantu abakikola oli n'abeera n'omwana wa munne n'amala naye emyaka nga 10 n'amuzaalamu abaana nga muno ate nga newaabwe nga tamusasulanga. Ate ekintu ekyo nze mba njagala kale wayitawo ekiseera nga mpadde obudde tusobola okugenda ne tukyalayo obutali musango bange era bakyagala nnyo. Tokyagala kiyinza obutatandikirawo naye oluvannyuma okikola? Oluvannyuma nkikola nga nfunyewo kasente omwana w'omusiraamu Bumaali. Mwana w'obusiraamu Bumaali omwagala nnyo Haji. Kakati abakyala baagala nnyo okuweebwa. Ekyo era kyo nkimanyi. Simanyi oba Haji engalo ziweweeramuko. Era kyo nkimanyi. Era njamuwa kyonna kyonna Mungu kyanaaba ampadde. Nga okwagadde ennamba ya ssimu kijja bakubirako? Yagondi ya Airtel 0 musanvu. Ennamba yange ey'essimu 0753 886 nesimbayo 846. Waba tasobodde ku MTN 0774 83 86. Awo wennyini ensonga za Haji ozirabye? Nziwulidde. Haji amaliridde ave ku luggya kati g'omukyala ali eyo ng'osimye Haji. Essimu kuba ku ya Haji. Tokuba ku ya Nambwa eba ya Patrick. Oba okujjako gwanoonya gamba nti nnoonya naye ogenda n'okuba oli anoonya. Bannange nakusiimye. N'ogamba ye ate yansiimye. Ogenda olya n'eddoboozi lya musajja munno yagamba nti yakusiimye. N'owulira obulamu nga tebutambula. So obeerawo nga Haji omusiimye omukubira essimu omugambe Haji nkwagadde tukwatagane tukonekitinge ebintu bigende mu maaso. Byonna biggwe.
kati awo wenyini tugendeko mukuumulako naye mu ngeri enjawulo lwaki tombulizako producer Ivan baba wange baba Ivan Serwaji oyo baba yali enkoko yange owakabi agenda okulya enkoko nze era bonna abanjagala nembagaana ba Ivan Serwaji bagiwe Ivan ajja kuŋŋamba tugende mukuumulako